Fangon Forest Boss mukama wa muyimusa yagana okuva mu mbeera ze eza ghetto enyambala. What is the making of alien skin? Cheche mukozo okufuuka alien skin okubeera kwa alien skin ne relevance tagifunye ku music agifunye ku the personality and the brand ja buildings eri sustainable mu bantu. Alien mukubeera kyafuuse mu kaseera akatono kina bangi bekinyizizza branding alien skin ngeri mu kukula alina ensobi zaakoleramu ng'omuntu kubona balaba azikola ne baweera chances endala pitirivu nnyo. Naye akaseera kano alien kesanzemu nti no abantu bali highly sensitive naddala ku bintu ebiri political. Alien yesanga mu mbeera nti ye creating abalabe within the industry mu media omuntu ebigambo byayogera n'ebikolwa bye bagamba nti it can be used against them. Yabadde alina okuva reactinga ne kati guno omuzannyo gwali muguyingidde mu politics. Tibuli bwa bataba musindikiddwa alien nga bagenda mujjako waya. Kati abantu making the alien to be alien he is. Be bantu bano tosobola kubeera ghetto president nenga to commanding authority na respect mwabo bogamba nti no bokulira. Tubaaniriza mwena abekuumira ku media Duncan gemanyo okubanga nkutuusako program ya leero ekintu tusobola okubanga tukitambuza nga bwe kirina okubanga kitambula. Ensonga zonna atuba tuzitema ne tuzoogerako ne tumanya biki ebigudde wano biki ebitambula ani omutuufu okukyogerako ani akisobola okubanga akitubuulira bulungi n'akittaanya byonna ne bisobola okubanga bitambula bulungi nnyo. Mbatumiddeko abali mu nsi ez'enjawulo abali mu America mbatumiddeko abali e Netherland abali e UK ankutumiddeko muganda wange Richmond Promotion akugamba nti enaku zomwezi 23 agenda kubeera na Afrigo Band awo nyini mu kibuga London mwe bagenda okubeera ensonga zisobola okubanga zitambula bulungi nnyo. Gendayo wagira yangambye nti ebintu bitambula emmeeza zitambula ne ngamba nti bus abantu muwagire kyali wa Richmond y'omu ku basajja abasinga omutima omulungi ate era omusajja abaagaliza ate abasajja abatava ku ndagaano gye baba basazeewo. So byonna mu bikole okuwagira kyekisinga mugende muwagire Afrigo Band awo wennyini mu kibuga London Richmond yategese ekintu okubanga kitambula bulungi. Abe Germany mbatumiddeko bakubedda Germany aba Fusion Restaurant awo Netherland namwe mbatumiddeko ate ne ntumirako ne kuba kyali banga waliwo ani nkwera bidali awo Boston nkutumiddeko maamulungi naye nkutumiddeko n'abala. Lunaku olwaleero ndina omukulu gravity yamukuba n'amumenya oluba naye bwe nalaba plaster leero sigirabyeko oba plaster yali yasiizeeko businsiige n'amasanda nze naawe leero osigazaawo abantu n'ogamba kisiradwayo kijo ogenze musebo nze abasajja abasaba abankolako ati si bewa na Uganda bamwe bemutasasula abekiruddwa ayindwayo liri very private abasaba abekinansi baaliwo n'abazungu baaliwo abekizungu ne bawawula buli luba ne bawawula buli kimu. Abantu basiba plaster sewo ne wabanga walinga wasiige rangi zibeera sente ezo sente kyezikola naye kambuze kubalabi ba media amanyanga bulijjo Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the Jagger the connoisseur the encyclopedia the renegade the man the myth later I'll become a legend I came I saw one day I'll conquer Hip Hop Awards 2023 Media Personality of the Year kama wange nga era mu kuyisa obubaka nange nsaba onyambe ntumire ku bantu bonna abasubscribing ku Muno Watch kugamba nti no jibire emitwalo 3 jokeja Uganda oberengo la film enjogerere mba VJs bonna VJ Junior Jingo Emi Maka Kevo bonna ba VJs ku mitwalo 3 ku Android ku simu yo Android ni iPhone iPhone ni Android obera ogenda no je application jozigulira nobera ngo okufuna username yo wali bulungi ne password yo yagala okozesa no sasule emitwalo 3 then ne Ivan Kalanzi Sports Center kazemu Premier League etandika sati ya Kalanzi yagana okumpereza sati ndoza weekend utandika kubera nga tuwa media personalities mpola Mumpa ya Man United. Yes. Shirt number 17 ya Hoyland Rasmus. Yes. Yagala mumpa ya degera wade agenda. Shirt number 1. Wanze musajja gwe nali nsingo. Watu kuwe Onana shirt 24 kubizo mu center. Senna mulaba naye Onana wakiba mu defense. Why kugambe style of player inazanya kagundi ka anchorman yimkaga wa Man. Naye anatukolera. Ayinza okukola in terms of philosophy ya Ten Hag ayagala nnyo ndowooza kuva mu Ajax wamulaba omupiira guno gw'okusamba kwogo from the back building from the back ale dege yayita sobola kikola bulungi nnyo nga womanyira kye kyamujjane ku tiimu ya Spain Luis Enrique ng'alaba
jukira wale mpira utatu ka philosophy ekyuse Spain coach yamukuba enkokola yanti nga tasobola zanya philosophy no mukulembeze amubuuza akito leesera degeya nabaga degeya umula dda yes nga yerabide n'okwerabira naye nga kyensuubira season eno egenda kubeera very vibrant team ziguze era nsiwagira Arsenal naye nsuubira Arsenal egenda ku having one of their best seasons mu myaka ginaabiri kubanga ye enywezezza yes egenda kusinga kuba kati luli baatuukawo ko naye kyasinga obalemesa ndowooza confidence levels zali once kati additions za Havertz ne Rice ne Timbe mabega atenga they can even add one player or two before the window chemanyi squad ja kubeera much better Manu okusinzira ku Rasmus Hojlund azze ku kyotaawo Manu gundi shortage yayo last season badde yakuteba amagolo kusaza mpira katimba awo Rashford jukira anyuma nyonga aveno ku left wabera central so westful nga wetagawo omuntu owentomo nga walaba ki Haaland awo wempira jatukangawo naye nga tetulina muntu afinishinga walaba omusajja waffe Vegos tinga bamulesi yakuba wadde golo ya Premier League Marshall abera ku ndiri you understand ndabyeko n'okulaba ko wana I don't know bakituufu nga Mason Greenwood akomyewo kubeera nga training so naye ebera addition yamanyi singa ba beatings ebizibu byayina ne justice y'Ebungereza de yali bali bamwejereza ne kati koti y'abantu bagagiteekateeka kubeera nga bakomyawo omusajja oyo so Chelsea banga nayo mu kutereera iringi yateredde aluli abadde n'abasambi bangi nnyo abazanyaabo netereza muko naye mu kisinga obukulu yafuna omutendesi wa philosophy Mauricio Pochettino atenga ne judge manyi na addition zataddewo Jackson ku kyotaawo nkuku naye n'amuleeta n'abalala mpola kyemanyi ayinza obajjamu omulamu ne tiimu gyensuubira eyinza okusafaringa unless otherwise egenda kubeera Man City eyinza okusafaringa not because squad mbi naye bakufu nnyo no kumpira gwa Arsenal zabalabye like tebalina nnyo ajeyo manyi kubeera nga bakangula trebe eyo we challenge nga kitono ko ate kuona abeera nga ayagala nnyo so nsuubira unless otherwise nga Guardiola ajeyo obukujju eyinza okubeera nga Man City eyinza okuserebamuko akatono otumpira gwa Man United ne Arsenal omambye tusinga okugerageranya nti awo beekwata ebanga final bw'okutulira sawa zino buli omu yaguze omusambi ono yaguze ono ogolaba tiimu kijoga nti ene eyimiridde bwe katali girya eyinza okubanga ebonyabonya tiimu endala ndowooza tiimu zombi kuba ne Man U ogiraba eringanga Arsenal last season zombi obala previous season ya 2021-2022 bonna bakola bubi kivala ba ending up bali mu Europa ne season eno kubeera nga be challenging okuyingira top 4 nga target yali yamanyi Arsenal sina ki yali esobola okutwala ekikopo ekyo kubanga yali ekulembere table kumala ebbanga oba kitegeera kati okubeera nga nayo yenywezezza then ne United nayo omutendesi nze mukkiririzamu Ten Hag okubeera nga alina decisions zazaakola Cristiano Ronaldo genda Maguire ampe ekikomo De Gea genda nabeera nga aleeta abantu abamubirivingiramu nayo ebeera sign y'amaanyi ku mutendesi ali serious so nsuubira Man U ne Arsenal bajja kwechallenginga nnyo yate weewuunyanga ababiri abo beba malide mu top 2 zino Man City Liverpool Chelsea nga zizo zigoberera mpola yes akalanzi nkutumiddeko sports center nkugamba ekintu kimu omujozi gwa Man U temumpe emikadde mumpe oguliko ninga mulungi yes player version ya United nongi emjozi jonna by the way gisinga milungi emjozi noza gina mu challenges emjozi jawe gino simanyi second kit third kit ogwasono wagula babagogerera mbugulyango gwa basimanyi biki ogwa boda all Man U yayita kizebra nenga gino giri original jaffe jedda gino ginasangwa jo mirungi nnyo so buli agale kikozesa mbye emizanyo Ivan Kalan Sports Center au Kurumu Street California Plaza ground floor room number L49 nawe ayagala okubeera nga ofuna tips ezenjalo ku timu kijjo osobola okuteekako sente zo kodi eno erista 210 emu hash Ivan Kalanzo omulimu agumazemu ebbanga lya myaka 15 okubeera nga expert okuwa ku timu gy'okugenda okubeera nga oteekako sente zo. Okay, kumbe media leno tubadde tuyiseko mu byemizannyo mukadirisa ka byamizannyo buli wamu tubadde tuyina oyitawo abanje banyumirwa sports nenga teweerabire kifo ko tukolera abagiyita climax the entertainment hubs wetusinzira wane Makindye jangu kafo kalungi kalina sauna nungi kalina swimming pool nga bwogiraba bweyimiridde abakulu n'abato ate era kalina VIP ne VVIP so jangu we yagale kakola 24 waneno okyokulya n'ekyokunywa kyonna kyosaba kijja kyokya tuli Makindye Makindye ono sebe nnaku zino takyali Makindye oli gwali omanyi nali manyi oli Makindye oli yali atigomene kati akyukidde ddala ba investors nga bano twali twalwawo dde okubalaba naye ekirungi bazze nti mbanze mba gye nvudde ne ngamba embeera ngenze Makindye mba njagala kuwummula mpumulira wano ku climax n'obeera olina famire yo ndabye ebyokuzanyisa by'abaana biyitirivu weebiri abantu abakulu naffe era tulina gundi zaffe zizo weziri
Yes, abakwata kashisha nga muganda wange Rabadaba ne muganda wange Wininwaji. Iyo no watu. Ola ina kyatakozesa mu nsi. Shia buli kiri awo Irene Ntale munamba la musiza betuli mu kibina kyaffe kinywa shisha. Inyo. Kantu ako kanema naye nga abakamyasi balina akobuzibu. Kuba buli muntu abane wawumuliza ebirowoozo. Okay, agwena atambula naffe olunaku olwaleero muganda wange. Ndowooza tutambule mpola mpola akusooke ku federation ya mukulu gwe bayita Edilisa Musuuza. Edilisa Musuuza waliwo abaana abamu bagamba mbu yabeesetingidde abantu be oba ekintu kimwokyeza nange abaana bazze beekalakaasa olwa federation bo tebagitegeera tebafiiriddwako aneŋŋamba nti ensonga zino zitandise zitya Musuuza federation emwokyeza agala gisuulawo oba balinayo akalala ke babala maaso federation mu kukiteekateeka yali idea nnungi nnyo ey'okubeera nti abayimbi mugattaganira mu umbrella amusobola okubeera nga mwechallenging ebizibu byammwe bute muyinza okubeera nga mubigonjoola. Disadvantage ate yaliwo mu kukireetawo ekityo kya packagingibwa bubi mu kusooka establishment yennyini nga legalite yayo ebusibwa oba okitegeera oba sindigistering oba ndigistering n'amala ebbanga awo nga bali mu kukuba just process eyo etandika ate ng'ebiseera ebisinga ebintu ng'ebyo kiba kirina okujja nga kimaze okuteekebwateekebwa bulungi okubeera nga bakyanjulira abantu. So mu mbeera eyo ne kiba nga kiruzinga bamembers bayo abaali ab'amaanyi. Tulengera Muzeeyi Moses Matova avaamu omu ku bantu ba pillars abayimirizawo industry ya Uganda olwa experience ye n'obumalirivu bwe n'obukugu bwe mu kuyimba avaamu. Tulengera Fina Masannyalaze ge bali bawadde ba PR naye avaamu. Yes, naddayo muwuma. Tulengera nga bali bagezako kweta basindi naye ne bagaana kuba tosobola kuvaawo badde kabaka n'ogenda mu bulangira nti eri uma president ato aja affiliating eno nga bali bamaze okugaba ebifo n'abalabalamu n'alaba nga it is better sigazeeri. Tulengera bano wiiki ewedde ndowooza Spice Diana naye yatuuse n'agamba wannyo weewaawo kamwokyeza ndowooza nga bwe nali nnyonnyola mbu ebintu ng'ebyo bigatta abayimbi tulina okkiriza the nature of music and musicians nti ebiseera ebisinga walina obbaawo egos eziclashinga wabeerawo abantu abayinza okwagala okujja mu federation naye nga tali comfortable Eddie Kenzo kumufuga n'agamba kansigale ebbali. Waliwo asobola okujja n'agamba nze nzije nga sirina mu kifo ky'amaanyi mbeere just mugoberezi disciple oyo n'agaana okujja kusema kula minsa kinga agamba nti amuleko omuntu tomanya ani asobola kukulembera kintu kati bamisaki be bayimbi abaludde mu ndongo ne upbringing yaabwe tebali nnyo ku bino by'abayimbi bano ab'amalala egos they've earned it all takyana kyayinza kulwanira kiri awo then wajjawo a group of artists abalala nga omanyi nature of music teyita abantu banja and personalities numa bagenda okujja nga evubuka ly'amaanyi nnyo liri waggulu nnyo ayina hiti ng'ate amukulembera tayina hiti weebityo n'abalabalamu n'agamba nze sijja kujja because at the end of the day bera show business so nekibeera nga kyafunamu challenge eyo ne politics at play at some time akigendeddeko olwa one establishment weeri essaawa zino oba okitegeera gyeri eyo ne baani abakiteeseteese abamu ne babeera nga bakisanitizingako ekintu ekyo nno kiri very police. So mu mbeera eyo Eddie Kenzo ne kimuwa challenge y'amaanyi nnyo naye nga tesi kyekisoose ntulaba ebibiina bingi ebirala ebifaananyiriza ng'ebyo ebizze naye era mu kaseera katono lwa reasons ezimu ze tutamanyi nakumanya nebeera nga bivaawo. So this one eyinza okubeera ng'eyo ne Eddie Kenzo engeri gyali proprietor waakyo tasobola kukkiriza kugwa nakyo agenda kuteekawo embeera yonna yonna okubeera nga asobola okirivivinga n'okukirininga image yaakyo okusookera ddala mu bayimbi banne kubanga beetaaga numbers ezo mu bayimbi abeere nga basobola okukomawo nga bagamba yes wano. So ndaba kye yakoze ekyabayimbi abato okugendayo tebamanyi kigenda mu maaso abamu balowooza yabeesetingidde. I would also want to think so kuba abadde yakakomawo ate nga atukidde mu bizibu nti abamembers abamu bagenze ng'ate walina obbaawo amawulire agatambula so ayinza okukomerawo mu mbeera eyo though tekifunye momentum emala kubanga mulimu ekintu ekimu kyokola naye nga kyetaagamu continuity ya nnaku 2-3 kibeere nga kinnyikira naye ate wakikoledde ne tugenda mu bizibu ebirala betugenda okudiscussingako olunaku olwali. Tunanga ebizibu tukyabigendamu ekitawanya abayimbi kuba ne b'otunuulira uma ekulemberwa mukyala Sindi ne Masannyalaze naye ebizibu ebigirimu byebyo nti yo nga yo eremu okumanya nti gundi yalina otukulembera oba tulina tutambuza bwetuty ekintu nze ngamba nti buli ali mu kintu kino oba abala kulya kuba nzijukiramuko waliwo wali okuwandiisa abayimbi oba okujjukira kwali ku sharing naye nga buli mumbi agendayo okwewandiisamu emitwalo 10 bwekalakasa nnyo n'onyiiga abakwongeramu ng'oweza 5 waliwo neyekalakasa nebamu miliyoni nga kitegeeza buli muntu baali bambalidde miliyoni emu abazireeta ne basooka ne balya music industry eno ki ekigisumbuwa kulya oba ekisumbuwa I think policies
ezitaliiwo osanga industries ezikuze era eziri mu thriving ennyo ogenda okusanga waliwo policies mu mateeka gaazo agazifuga okitegeera nti ina omuyimbi abeeraze kabiri Frank Ntambi nga yakayingira industry wabeerawo template kwatambulira eri mu policies ez'eggwanga eyo naddala mu art mulimu ensi ezimu zemmanyi nga baziwa ne line ministries nga zeetengeredde okitegeera nga bonna abali mu line ministry eyo bamanyi okuteekerateekera obulungi industry yaabwe mu kaseera akaliwo nebbanga erinajja mu maaso so tukirakinga nnyo wano mu Uganda nti engeri industry yaffe gyekulembe oba gyereeteddwamu nnyo mu bantu bano betugamba abali mu informal sector betugamba abatatuuka walamu okusoma bakyemeza mu ngeri emu oba endala so mu kwemeza Mukama n'abayamba n'abeera blessed ne bafuna ssente ne bafuna obuganzi kati government nejja nga it is too late kubanga yandibadde enteekateeka yaayo naye yasooka neegayaamuko bannabitone bano ne babateeka mu mbeera mbu abo badongo tebategeera mu mbeera eyo koti tebategeera not until when abayimbi abamu abavudde eno bayingidde politics nabeera nga tebajojobya mu kujojobya ko government ne realizing nga negamba kitegeeza mu art waliyo potential ati mukuberayo potential ne bagamba tumutereeze for the better oba tumucyankalanye aleme kuddamu kuleeta abantu nga bano so what I believe nti they are doing the opposite instead of okutereeza because ebitereezeka obirabirawo byangu abayimbi bebeera nga basaba copyright of course weeri naye nga basaba implementation n'okubeera nga baddamu bagimyumyulamuko ebimu bibeere nga bikola government esobola okukikola kubanga tulabeko policies eziyisiddwa oba amateeka gayisiddwa gagali interest public galinamu interest y'amaanyi ne gayita nekino ekyabayimbi kigenze kidraginga nnyo nti ebibiina ebiri mu kutondebwawo essaawa zino twalabako National Culture Forum oyaragadi nange no ndi member n'essaawa zino twalabako uma nejjaawo nga ivudde mu Save Uganda Music bakamiliyoni bikyamu ne bavaamu ba Julius Chaze bikipaka bagundi we baliwo Sindi okitegeera nevaawo Federation kati essaawa zino yeriko yetambulirwako buli kimu nti titwali byetaaze byonna duplication of umbrella bodies kyandibadde more about the policies naddala mu line ministry gye baatuwa ebiringa etufuga batuteekereteekere better policy makers naye I'm not seeing that so they rather kuyunga mwe bayimbi mubeeraawo mubeere nga mwekuba the disguise of nti muyina kyamugenda okufuna oba kino ekintu bakikiremera abayimbi nti bakiyingizaamu nnyo politics webale nnyo ate politics oyo bayitasobola kwewala kubanga abasinga okukireeta on the table ku mwanjo bava eri ku political wing for example tubadde mu covid wano ng'olaba meetings zituulwa luddawa bagenda gguluwaani wassale oba okitegeera ogenda okumaliriza nga tewaliwo ngeri wosobola separating nga politics na kintu kireeteddwa naye kyandibadde kireeteddwa mu faith nnungi but that attachment eyo eyandibadde nga ejja in terms of policies eno than individuals ngaabo genocide musale for the byakoledde industry bingi mwe abafunyemu naye nze ndaba tekiri sustainable kinaba sustainable kuviira ddala mu ba policy makers baffe okuteekawo embeera n'ekisingira ddala nti abayimbi byonna bibalimu bino ebibakuŋŋaanyisa ndoza bbula lya nsimbi eribuze mu art essaawa zino nti omuyimbi ng'olina kuthriving off performances oba toperforminze tewagenda bbeera kasente naye nga ate mulimu ensi ezimu nga osobola okukuba ennyimba n'ogana n'okulinnya ku stage naye nga you are earning money oba okitegeera naliko ku live yange ya TikTok njogera n'omukulu gwe bayita Yamoze omanyi obafana Yamoze tumanyi ng'omuyimbi alinganga yagwa naye yagamba nti kuba twamulako waliwo n'ensemu gyagala n'akuba endongo nga teyamaanyi kati ye nali naye nanyonyola n'agamba nti ekizibu kya music kya Uganda nti osobola okuba alina app house yamenyera simanyi baby CD simanyi biki n'agamba nti ezo app ozisasula emitwalo emeka omwaka naye bw'ogisasula emitwalo ena ye kupromotingira music wayo ne music yo ne musasanya then no solooza banayo kyoliko nti bano ba president bazi Women Federation bo tebasobola bisomesa mu Uganda amanye ekyokukola nze nsubira sibali exposed kimala n'ekyokubiri olaba mu nsi ezitwala music as a business abantu abalwaninga those things be bantu ba business entrepreneurs abamanyi ekyokukola nga ze na investing omu nga amanyi ngeri gyagenda okujjamu oba okitegeera n'oba ogenze mu Bulaaya abakulembera zi Columbia Records abakulembera zi Rockefeller abakulembera zaani zona baba business entrepreneurs ninga bamanyi there is potential mu art okitegeera so bajja ne policies zaabwe na biki ne bayita business ebiseera ebisinga art oba artist omulimu gwo gubeera gumu kubeera creative kubeera nga goleta hit weeri nenga wogireta waliwo abala bagenda ogirowooleza ebirala kibegenda okufuna mu ssente wano Uganda tubalina omuyimbi ye muntu mbuno ogenze mu studio no creating oluyimba nenga ato ino okuliyiza buli kimpaka paka ku concert kugitegeka nikibeera nga kimenyamuko so tulina okubeera nti waliwo atmosphere eyamba ba investors
because the people are there with their money and they would want to invest in this industry, but teri structured. Oba kitegeera kati omuntu aba sente z'okuziyita gatamanyi nange jagenda zijjayo oba kitegeera kati abo bananyini yes tetegeereke kanti teyina structure teyina policies abayimbi bebeekuzizza n'eri mu bazungu ebiseera ebisinga batolina record label kizibu nnyo okuvaayo naye nga bananyini record label bakimanyi tugenda kufuna talent eriro tugikolere ABCD paka betuka ku Z naffe tugenda kugifunamu bwekiti and template yo nebeerawo awo kyovala bakyabo kiri very sustainable. Okay, oli kumi media kugamba nti beerako ffe tubawo kutuusiza byewetaaga kubanga owulira mu office yo mu motoka yo ayiwe wakanga owumuddemu ffe ntukutegeeza biki ebitambula ensonga nesobola okubanga zitambula bulungi nti ne muganda wange Ntambi okubanga tunyumyamu ne music industry eno nze ndabanga omukulu Saloba yagyonoona gokirabanga okwonoona naye nga tekimukolera kubanga egambye omuntu gwoleesemu in the picture alina ambitions ezize oba balina ambitions ezaawo kati ye ku bo kiba kibakolera. You understand? Naye nga ate walina okubeerawo government intervention kirizo bagana ekyo tekisobola kukyewala era ne Eddie Kenzo okubeera nga government emuyambye ku federation nze sobola kigaana n'abasobola kyewala obuzibu bw'embankirinamu kyandiwadde kiyitamu structures than individuals okubeera nga ne ssente olumu ezijja oba okuweebwa abayimbi obanga transport oba biki sobola kuva mu nsawo ya muntu n'agamba mbawadde oba gwe nkuwadde emmotoka those things ezo naye nga kyandibadde nga government of course terina kukyewala ekyo kubanga naye kyenuunamu kingi nti omuyimbi Gravity wabategese okwepicha first concert nga ina abantu emitwalo 2 ku cricket oval gwe government ogenda kufunira mu wangi nnyo so oba olina okubeera ng'omulera ng'omuyambako oba kitegeera nti government yaffe ejjamu naye ate teyagala kukola ki ate yo nze yeefuna n'okufuna nga n'omuyimbi tanasolos tanaba kufuna olaba ne bya callback tunes olaba structure gye bali bagize nga government yesooka neefunako 50% 35% yaayo okitegeera out of 100 35% ya government naye nga sirina nnyini luyimba naye nga omuyimbi afuna mmeka omuyimbi yo yafuna 18% kubanga waliwo telecom company zalina okufuna waliwo ne aggregator zalina okufuna naye nga omuyimbi nanyini product yasinga okufuna ekitono oba okitegeera nti abayimbi bali bakozeseddwa nnyo okitegeera so wabawo okwegatta konna okw'omuggundo kuli fundamental nga kuli inclusive kwenandiyayanidde nnyo than okuli exclusive naye kati baneegatta batya ngawo bennyini bitaddemu ebyobufuzi ono bwakulemeraga oyo ali mu element ya NRM oli bwakulemeraga eyo gye mututte mu nuupu buli omu sijja kati ekyo bagenda kola batya akakuubagana ekyo okubanga kivaawo kiteeketeeke nga I think Uganda yatuka ekiseera nga everything is politicized. Everything you do is politicized. Twava ku mbeera eri nti etwa tuvudde mu kalulu tugenda kukola tukomawo webula mwaka gumu ne bano Uganda yensi gyolaba nti mbeera muli mu kalulu wemuti nenga ate campaign endala etandike y'akalulu akagenda obawo myaka 5 so abamu kubasinga okudrivinga numbers na social mobilization be bayimbi so ba politicians bagenda bakozesa mu ngeri emu oba endala bano bali ku side yange bano bali ku side yoli batekewo impression eyo mu bantu and at the end of the day osanga bayimbi nga siba gumu kimala basobola okweyokyesa kubanga ogenda mu campaign eri ya 2016 abayimba tubonga naawe okitegeera nti bafuna backlash yamanyi bawagizi baabwe abamu ne bali tweetinga back ne betonda abala ne basigalayo okitegeera lwaki omuyimbi bayetonda ng'ate ogwo gwe mulimu gwe ogw'okuyimba nanti kati kyekiri kyogambye ekya politics okubeerawo nti abawagizi bukasoobera nga nabo bali political nnyo minds zaabwe ogenda n'oyimbira omukulembeze gwe batabiriivingiramu naye ng'ate bebafaniza bagenda okujja mu kivulu kyo bagenda kubeera disappointed at the end of the day kubanga that is what bali abali mu kulidinga kye baagala they want gwe artist to clashing ne fan at the end of the day obeere nga togenda kubeera empowered enough obeere nga ogenda kufeedinga off bo fan tetususeemu fan tasuse kubanga fan one nti ye muntu asupportinga artist mu mbeera zonna okitegeera nti without a fan artist tobeerawo so is part of you, part of your growth, part of your kukula. Ntambi osazeewo nti bafani basalirewo abayimbi kye balina okukola si kusalirawo pase n'abayimbi balina okumanya bafani badeservinga ki at the end of the day nti government yo gye mugamba nti tebabayimbira okimanyi nti kati saawa zino yegaba olukusa nti gundi ayimbe oba tayimba anti kati balugaba mu mbeera ki omanyi kyembadde ndi mu kunnyonnyola wali government etusobola omanyi tulemeddwa okwawula government ne state oba kitegeera government ebigikola bingi executive bikoze bita okitegeera anti kati yeye ensobi nti government erina okukula amateeka
oba kitegeera sinsobi mu Uganda mu nsendala yandibadde ensobi naye mu Uganda sinsobi yes kyengamba nti tulina betunomalize nze nti minister asobola okuva from nowhere n'agamba mulekera okukola interview eyo nga yakatuuka butuusaawo naye nga akikoledde wabweru wa tteeka nekibeera nnomo oba kitegeera naye nga ate singa tubeera tuyise mu mateeka nga tasobola kikola ekyo kati gavumenti erina abantu bangi abalina amaanyi within kugamba they have power within the power circles ezenjawulo nga they can do bino byogamba simanyi gamba noogo simanyi order from above bibiri mu kufuga eggwanga lyaffe oba kitegeera nti ne bateekateekawo ebintu bisagala kale gendamu deeply naye nga tulina kutereereza ddala system ebyo ebito naye nga tulina kutereeza system naddala ku political wing okubeera nga tutereeza bino ebintu ebiri social biri mu kutusumbuwa kati bannabitonde bakoze batya kubanga buli kisomanyi kintu kye balina okukola kiba kirina okubeera mu gavumenti federation ogenda kuggulawo nga temuli gavumenti si bwe kiri egenda bagenda kukola batya bannabitonde ko badde basigale mu nnyimba zaabwe nga bwe zibadde oba tebalina kubivaako kuba kati nagundi yabadde agamba Hildeman ali ku side ya opposition naye omu ku bantu abafrontinze okubeera nga corporate ekola efuna amendments era alina okufuna political will okuva mu gavumenti okitegeera nti you cannot separate the two naye mbadde gamba n'okubeera nga zitambula kati abamu tubuuka procedures ezimu ne tugwa wakati ng'olina genda wassale abeere ng'asalawo ensonga ng'ate ogobera procedure nga weegenze naye nga ye nature gye batutaddemu oba okitegeera so mu mbeera eyo abayimbi bali mu kattu bayinza obutejja mu mugwa gwe babateekamu ssaawa zino bayinza okusigalawo bwe batyo yes for some period of time unless there is a fundamental change eyinza okusaanyaawo gavumenti eyinasooka nekyuka neevaako nze danka nze nkyogera mwamanyima muli batiitiizi naye mamunayambala engule ndi mutiitiizi nze sirina nguli gye njagala kwambala nze ndiwo nga nze nze siri muntu abelievingira ennyo mu politics so yali deep end oyo nze I believe nti any government ebeerawo as long as policies zifavoringa omuntu kuva ku muntu atandikirwako wa wansi waaki nze mbeera oke nakyo okitegeera mukuliko eyo mu ndongo ya kireva gye twavaayo muganda wange tugula kitundira mintu ya $2 era nawe nabaddawo ne mbagamba waliwo abadde bali mu kusekerera kireva gye nti teyakoze naye netwirabira kireva gye abadde mu mbeera ki kireva gye kati otonotoyika ku bivulu ebbanga lyobaddewo nga oli mu ndongo eno ya business wali okubidde kireva gye si muntu nno muwe business okitegeera kati abadde mu mbeera eyo ng'ali wansi ennyo kati we yasinga okufuniramu omulenzi alien we yakola concert awo najja namuyimbirako lwakuba nkisa shortcut ne just kujabulamuko we yamuyimbirako reception bantu nebeera y'amaanyi nnyo ennyimba ze yakuba jukira alina hits ezo zeyatukubira mu 2005 6 7 ezo so reception webeera waggulu business promoter Bajjo Alphonse n'agamba kireva gy'abantu bakyamwagala we bati nga business gundi yena n'agamba onasobola okubeera potential nsobola omuteekamu ssente zange kati bw'atyo n'abeera nga bamubumbirako ebirala ng'omuntu ategese ku concert oteeka concert ntino ngitaddewo ntambi ali lugogo nga 24 naye ebiseera ebisinga n'obeera olina music kati industry yaffe nga we yafuuka nti space ntono nnyo naye teba players bangi kitegeeza olina okukola strategies zonna abantu bachanneling bagende bajje mu show yo kitegeera one olina okuyetinga ebiteekawo tokabeat and debate mu bantu okitegeera ekyasookera ddala n'agamba eddogo tulizaayo eddogo eryamulitirwako Mayanja family ekyo nekibeera mu public netukidiscussinga nnyo nekibeera nga kitambulizaako show ekyokubiri n'alaba alien yalina amasanyalaze by that time ate bamulabira ku show ye n'agamba ne bateesa ne alien as business partners Fangon Forest nejja neyeetaagingako era wali olaba Fangon Forest presents okitegeera alien n'akyambala ng'omuntu so mu mbeera eyo ne batandika okubeera nga bamuddaabulula kuba bambi alina challenges ng'omuntu biragalalagala nga wabiraba depression n'alokoka according kye batugamba so nebabeera nga the build up nungi kubanga bakirimu Bajjo ne Abitex obamanyi ngeri bakolamu obubadi bwabwe oba kufukamira oba kukola ki they will do that okiraba nekirala nti bamubelievingiramu wabanga yalinze nga nze promoter sandi risk nze mutwala mu ground eyo nandigambye akamutwale mu a minimal venue nimanfunya abantu bange 13-4-5 oba kalenda awano oba luddawa mbanja kikola oba tavani wali oba crime whichever nena mutwala wali ndowooza nga believinga nti buno obukodyo bwali mu kupanga ajja kufuna numbers so olunaku lutuuka abantu bajja the numbers I believe zistaggaringa between 2,500 to 3,000 people okitegeera zistaggaringirawo but for clever J for 3,000 people kujja okumulaba babeera abantu bangi nnyo the challenge is nti wali wanene nnyo kibeera nga okuddira ekibbo kya nnyaanya n'okiyiwa mu tipa emabega kirabika
yes nende freedom naye challenging naye itagawo omutwalo gumu balina engeri gyolaba nti no bangi okitegeera but whichever way a win was for Clever J n'omutima omulungi ogwa bajjo okubeera nga yamubiriivingiramu okitegeera then show ya Collins Hotel neesala ey'emukono then eya Ntebe ne bagisazaamu wadde bajjo yagidde mu kabali nti SF Sandwat okitegeera yabimanyi ebyo naye Clever J ndowooza bamuwa eddobo abere nga yeevubira zanya okumuwa sente enkalu bazoonoona olaba yakyutikaye okitegeera so mu mbeera eyo nze I believe kwekyo ekyaliwo ayinza otandika okubeera nga afuna ku masimu afuna ku bookings yes mpola mpola naye era amwaddeyo kakadde oba 5 oba 8 kiba kisingako nnyo than embeera gy'alimu gye tutamwagaliza yes zibeera nsobola okujja buli wiiki emirundi ng'ebiri kakadde ziba zisobola okubeera nga zimutambuza at the end of the day yes yes performance yatambula nalaba mukulu mmisa kisemakula yes omwana yanga mulo n'atwonoonera ate ndoza walaba bayanga mulo bajja batamidde ndowooza obuzibu bwali ku stage manager teyasobola kumanaginga bulungi osanga stage manager omutuufu amanya kyeki yaba alina handling stage era alina okujja ati which time ana alina okuvaako ati which time waliwo nalinda basho oba yali yabigayo bamukubira obucupa nayagala oba alemereyo olaba nga stage manager yasindika bounce bagira koleki bamujjewo embeere kimanyi kusemakula nti ye yagenda mu show era natuka nabaganze nzirako nti goddako naye nga yakisalawo obusaza awo nga tayise mitendera misaki yalina okuddako yes kati ndowooza ndowooza nagamba nti naye kyansanyusa ku bafaani baatabuka nebagamba papa yimba because misaki kyasobola okukuwa yanga mulo tasobola kikuwa newaba yegasse ne banne abalala we bati okitegeera I don't know naye ekirungi barealizinga mistake era nalabakawo video nga yanga mula agenze ne yetondewo omusajja kuba omusajja atuuka n'agamba mwebale kujja kwagira Clever J nze ngenze tayagala emyaka gyalimu kati misaki tisija bubadi kubeera nga yereega ebica n'abaana bano ekitiibwa kyaliko okuba nti ye muyimbi wa bandi eyassuka n'agamba nti ngenze kuyimbirako Clever J mu mbeera eyo so abaana abo nga ba young mulo but you know, they have to redeem themselves at the end of the day nabo okitegeera kuba obubadde bali mu kukola n'ebintu byebakola twabiraba daffa abamu so saba zino era yetubiraba tugamba look at now this fool okitegeera so ekisinga okuba nnumako nti ajja n'akola effujjo eryo eno ogenda kumaliza nga agamba people power n'asiga ekifaananyi nti abaana ba people power baliwe batyo naye ng'akikoze ye ng'omuntu ng'alaba kigenda kumuyisaawo naye kati gy'emyaka twagiva I think twavaayo ddeeyo kuba yanga mulo si muto wadde nti aseeredde naye si muto nti alina okubeera nga outgrow waliwo yabikolera awo ng'olaba alina bikola weebale nnyo ng'olaba gyegyo emyaka waliwo emyaka gy'otuukamu nga niwaba akoze ekintu egyo emyaka ogamba gyegyo emyaka gyabwe kati ate mukama wakwongerako emyaka n'ogamba ate ebyo birina kubeera kubali baani abatandika obutandisi so balina okwekyekingamukko yes Yanga mulo muganda wange ensi oba yakkiriza naye kuwayo oluyimba lumu yalonga kuwankalango musajja Semakula ayimbidde emyaka 2 talina nziro mu bantu akola bintu bye nga bwabyagala kyemva nti yatuka nagaba naye mwebale kuwagira Clever J nze ndowooza kaŋŋende k'abantu osaaga ffe twagala gwe yanga mulo talina kyotugamba kati wosalyawo nomanya nti nzaani era kyamuwa okutegeera nti abantu era bakooye baba bakooye kati kugambe kakibeera nakuddira gundi ebenseni y'ebisirinza n'oginaza mu omo tebisobola kweruka bisigala bisiriza era nga biddugavu kati batunga bayanga mulo yes kubanga yo show yali namasuba era baŋŋamba ekyali awo gaali maziga 2 nze abantu banyumya nsomanyi nze nwana nnyo omuntu atalina mpisa nze Ntambi buli oba atalina mpisa manyi nze misa kye muntu ne waba nkubidde essimu nenjiraba bwe nti namba wangi muzeeyi ne bwaŋŋamba saa 8 nti sooka ogende ku papaazi olabe waliwo ki era munsanga nze lusengenzo kati manyisaa omuntu ng'oyagala oyisaamu omuntu ng'oyama ate kinnuma n'omaano ga papa oye okay mbebaza abakyali ku media nga tumutugoberera mwonna musinziira ali mu office ali mu motoka yongo ina gyolaga ate naawe kenyini ali ku mirimu ng'opambana tukwebaza ffe tuli okubanga tukuweereza ebintu bitambule bulungi ndine muganda wange Ntambi social media wagigenzeeko olunaku lwa leero much bayita okubreak like social media bagicrackings it down bagiuzizzamu it has been torn into 2 parts into 2 sections into 2 circles mukulu Dr. Besigye yabaddeyo ne conference tetugimanyi sajja wange gwensinga okwagala mu politics semujunganda bamugyeko obwa chief whip olunaku olwaleero teri abimanyi
bingi ebitambudde bingi ebitambula teri abimanyi. Mukwano gwange Spice Diana Bambi ne Lato Milk balina festival gye baleetanga Birise Butemba teri abimanyi. Kwegamba social media oyisizaawo akantu konno naye banna omanyi naye bw'oli otama waliwo abimanyi teri abimanyi. Muganda wange gwe twagugulana naye kati nga tweta gravity omuntu tulina okwepiica mubiyiyeeko amazzi. social media yafuuse social media n'ebyakenzo byennyini bye twogeddeko bantu tebali abitegera. Era ku media kale fenge gye tuli diverse nti tusobola okwogera ku issues ez'enjawulo babitegeredde wano. Bannaye social media ewuuma bajawuddemu ebitundu wano. Mbu alien skin yalya ekyokulya kyo oba okunywa sisobola kikakasa nze omuntu atunuulira ensonga critically n'ebizibu byenfunye n'abantu. Omusajja omu yaŋŋamba njagala oleeta obujulizi okakase oba okitegeera. Kati twesanga mu mbeera eyo ate tulina okwegendereza ennyo kanaddala ffe ababeera mu maaso g'emizindaalo gino okitegeera. Ate abantu Mukama alina engeri gy'abayambyemu ne batwagalamu naddala information yatuvaamu, so tulina okuba nga tumusengejjeza ddala otherwise tusobola naffe okwokya. Mbadde sinamaliriza wali obayinza okukasalamu ŋŋambye yeyawuddeyo emirundi ebiri team Fangon Forest team Nope wekakoma bali bayinza okugamba Frank ali team Fangon Forest naye nga tesiina ttiimu z'ensonga nzitunulira nga bwe ziri. naye nganze omanyi nabadde ntunulira omwana omu yaleese amawulire ago n'agamba nti omwana alien skin emmotoka yagijjawa eri ku namba myufu. Omanyi nawuliriza ensonga z'abantu abamu nga lizoningi yaabwe yakyana kito naga akwata ne iPhone nti ewaka abaana yatugamba basasanyizaako milioni 2 azijjawa ennyumba mbu yaguze ennyumba ate ebyapa mu mataka g'enjawulo tonnabiwulira. Nembuuza kyoliko ndi mu musitwa ogwo mwagala nnyo abantu nga baavu. Wengenda okiwumbawumba waawano omanyi nga tulina kuanalyzinga byayogeddwa tulina osooka okumanya what is the making of alien skin. Ki ekimukoze okufuuka alien skin a brand. I think alien agenda kuyingira mu records nga tuba tukola Guinness World Book of Records eza Uganda yandiyingiddemu nga the fastest growing artist to ever existed. Okitegera fastest growing brand mu music eya Uganda abadde alien skin. Nti wadde bagundi bakuba bayanga mulonga bazze nga twogedde baziza in fact ate ziza kugamba alien yakikubye mangu nnyo nti baziza batuka ne bakuba naye nga olaba bazze bakula organically. Alien talina wakulidde organically yazze n'akikuba bukubi babba. Within just 8 to 11 months, nga is the #1 hottest artist mu Uganda. Kati tulina okumanya kiki ekimumekinza okubeera the hottest Ugandan artist. Oba kitegeera. Tuba tulina kukyestablishinga. Tutugenda kuestablishinga lwaki waliwo stand off essaawa zino. Eri mu bawagizi. Abamu nga badde bamuwagira essaawa zino nga bamukyukiriza amataffaali bagala mukuba. Oba kitegeera. One, nti His Excellency Bobi Wine ye yali defunct ghetto president. Before we are chivaamu nagenda ekiri official nabeera MP wa Kyaddondo. Okubeera MP wa Kyaddondo nagenda navuganya ku ntebe ennene ya president. So nabeera nga ye at least ashiftinzeemu konti eyali ghetto president kanate obuvunaanyizibwa bungi bunene. Nabeera mu summit zino kwegamba kinene kike. Kati ne wasigalawo void kibeera kituli ekinene kirekeddwawo. Eri omuntu wa wansi oba omuntu owa bulijjo nga teri akijjuliriza. Muganda wange nagezako okwagala okyerippako Buchaman. Ndozo jukira neyita yamuwa ne special advisor ghetto envoy biki nabeera ku musaala ne kimwocha because tosobola kubeera ghetto president nenga to commanding authority na respect mwabo bogamba nti no bokulira kati bo bali bamugaana obo kitegeera. So wekyayo kya ghetto yo nebeera kubayo ghetto egenda kubeerawo whether Bobi Wine wali oba taliiwo zibaddewo mu nsizo nazo n'obo genze New York balina ghetto zaabwe. So zigenda kubeerawo n'abantu abo bagenda kubeerawo. So mu nsizo nazo n'obo studies abantu abamakinga ghetto be bantu betugamba abali deprived of obulamu butwandigambye obuli nomo be bantu abali ntino abanoonyeza 10 olwaleero ebbiri ezenkya atagenda kumanya kizigenda kuva be bantu abo ngebiseera obuvunaanyizibwa obwo mu mbeera gye balimba buteeka ku government gye banenya obo kitegeera. So eyo gap ebeera egenda kubeerawo. So webeerawo alien skin ajja whether yali akintendinze or not tutuka kaseera nga tulaba void eyo alinga nga agijjoliriza nti music gwakuba ali relatable n'abantu abo character ye personality ye eri relatable charisma ye eri relatable n'abantu abo okitegeera. So abantu ne bagala alien skin the personality than the artist okitegeera. Art nabeera nga is just a vehicle
driving the personality Alien Skin. Nabira nga bamwagadde era twebuuzako fe abali mu media naye Alien music ono gwakuba anawangaala anamubeezaawo ne twerabira mbu nno okubeerawo kwa Alien Skin ne relevance tagifunye ku music agifunye ku the personality and the brand gya buildings eri sustainable mu bantu. So mu mbeera eyo Bobi Wine the president we yali akyusa status quo ya politics wa Uganda yagala engaging ennyo abavubuka. Abavubuka mu Uganda abali below 39 years they constitute about 81.3% ku population ya Uganda. So oyaja n'agala bo bateking a charge yabeere nga leader naye nga abalese bateking a charge kyobola bajafuna scenarios ezimu abaana bayingire omuntu ow'amaanyi abanupu wa people power. Bobi Wine asirike kubanga ye abaleka bateking a charge yabagamba mwebereremu oba kitegeera. So era walabako ko ebiseera ebyenjawulo awo we balumbira Kano Kiza Besigye n'olabanga baba bayingidde olutalo bamaking sure muno olugguse ne balugguse olwa Besigye. Then Bobby became the de facto opposition leader nga bana bamutaddeyo amanyi g'abantu nga gasusse oba kitegeera. So Alien wakijjamu ekyo abantu bano we bamuwagira ne bamujja wansi watuuka waggulu wano teabeerabira nti nno twali tulowooza omuyimbi ng'olabye abayimbi baffe ne babafunyemu just kasente katono nnyo wabanga badde abeera Nansa nabo abeera Bwayisa agenda kuddukayo agende ekyanjo oba agende ekkololo oba ebuziga afune better life. Banne bali be yakula nabo biki abeere nga tayagala bamanya naka abayimbi bemanyi. Then Fangon Forest Boss mukama wa muyimusa yagana okuva mu mbeera ze eza ghetto ennyambala akantu katera okulyako okitegeera because bangi abakalya motoka byonna akakantu naka branding ddala ne kabeera nga akantu akali nnumu. Of course fena abantu era mbadde gwenkinyonyola nti fena we are taken up by so many substances. Osanga sinywa njaga njabba ndi akakola either njabba nnyo omwenge oba njabba wa abakyala oba kitegeera whichever addiction buli muntu yena teri muntu atalina addiction kabeere gosinga okulowooza muno ali hole buli muntu alina addiction yaffe. Abamu addiction eri mu bulogo abamu addiction eri mu busi abamu eri mu kubba. So mu mbeera eyo najjayo akantu ako n'akambusa okitegeera wakambusa abantu bagamba ekiri nnomo okitegeera ne kabeera nga kalina abantu baka abaali bakalya ne baagala nnyo Alien Skin. Kati abantu abo nga Alien wabagenze mu studio n'akoola bukolozi oba n'anyiza na recordinga they will consume that oba kitegeera kuba balaba this is our guys part of us talina ku stretchinga nnyo. So n'abeera nga akulidde ku speed ey'amangu ennyo olw'ebyakola. Mukama wa muyimusa Alien Skin na sharing omugaati eri community hatya nti azeyo mu ghettos oba mu community gyava nabeera nga abantu nga Baroki Giant balaba bawo mukono basituke Kireva gye tumulabyawo Diana Nalubega tumulabye Azizi tumulabye n'abalala nalako ne byomere anyira katatumba nga yakida okufanga on forest ne amwaniriza bulungi. I think they did a song fiye omulabye wano. So ekintu kyo si kyangu nnyo ku bayimbi naddala ku ngeri gy'obamanyi gye bali selfish tebandyagadde gabana stadium ye n'amasanyalaze gaabwe eri balala. So Alien ekyo n'abeera ng'akoze ekinga akikoze. Kati obuzibu bwe bujjira Alien mu kubeera kyafuuse mu kaseera akatono kiina bangi be kinyizizza oba kitegeera nti abayimbi be twali tumanyi abali traditional abakubanga oluyimba ne luyitawo buyisi bwerutyo okitegeera kyatuka ekituuse ekiseera nga basobola ofuluma ennyimba eziwera 2-3 ne zitafuna publicity ne zitafuna tokability ne zikuba akasenge sijja kwogera mannya gaabwe okitegeera. So Alien yesanga mu mbeera nti ye creating abalabe within the industry mu media n'abantu abalala abamulaba mbuno okubeerawo kwe kubafiriza bingi nnyo. Waliwo ekiseera bwe kituukiddeawo Alien ng'avudde mu concert ye because the making of the concert twagiyitamu dda abantu bamwagadde biki okitegeera. Kati aftermath n'ebeera nzito nnyo eri abayimbi abalala ne ba players abalala. Alien alina watuukidde mu myezi gino ebiri ng'akwatidde industry ya Uganda oba okitegeera nga n'oba olina concert Uganda wange tesobola funa tokability nga there is nothing attached ku Alien Skin oba okitegeera nga twali tunnyonnyola ofulumya oluyimba lwo oba okola concert yo Alien nga leeri ali mu kuyamba mwana wa street kid wa street nga ke kali mu kutrendinga oba okitegeera. Alien ali ku skate ni champion gudo ng'abantu ke baagala abaana bali ku challenge za Alien Skin. So ekibeera mbuno bana abayimbi abalala baba art practitioners abalala it frustrates them. So mu mbeera eyo nebeera nga they are longing for his downfall but they don't know how and when nenga basirise. Kati ebyo nga tubyogedde eno embeera ebaddewo
olwaleero oba okutandika n'olunaku lw'ejjo nja kujanalizinga mu ngeri ya mirundi ebiri. Waliwo olugero olugamba nti lwaki endiga yange lwebuze embwayo lwefulumiza obubi obweru obuliko obwoya okitegeera. Lwaki Alien Skin lwajjayo enkwacho festival ku Lwokuna, lwaki ebizibu bino byonna bye bitandika oba okitegeera. So of course omuntu ebigambo byayogera n'ebikolwa bye bagamba nti it can be used against them. Ndi olaba video training etambula whether nkadde oba mpya, kubanze nagirabye ejjo nali saagiraba kati nina bangi abanfaana abagirabye ejjo. Lwaki bagikomyawo oba okitegeera? Kubanga olaba nga tubeera abaana abato ebiseera ebisinga muzeeyiwo yakulekanga osooka okwate ku muliro otegere embunu naawe sigenda kugendawo okitegeera. So ne mu branding nga Alien Skin ng'eri mu kukula alina ensobi z'akoleramu ng'omuntu kuba n'abala baazikola ne baweerwa chances endala mpitirivu nnyo. Naye akaseera kano Alien keesanzemu nti nno abantu bali highly sensitive naddala ku bintu ebiri political. Twogedde ffenna mu gundi ewedde discussion yaffe ewedde nti lwaki ogwokwennyini ombuuziza lwaki politics afuze nnyo industry naffe bafan kati tuli mu sensitive environment eyo nti obako statements z'okola ng'oli artist nga abawagizi bakuwaniridde kigenda kukola backlash oba teweegendereza. So omuntu alaba statement eyo nga Alien agamba nga waayagala okuleeta president amulambuze ghetto nga waayagala amugulire akamotoka kirizo obaga tagenda kusigala kutwalira nga babadde akutwalira wabadde nga alina kyabadde akusuubiramu agenda kubeera disappointed gy'oli. Kati obuzibu tugiramu abantu abali reactionary abali angry okitegeera bo nga beezize kakubye hagudde ku muntu omulala yenna naye nga kasobye abagenda okujja nga bo they are extreme. So oba ogenze mu struggle zonna mu nsi wabeerawo intellectual wing wabeerawo ne extreme wing. Ne ba Hitler yalina ba extremists abali butayagala kumanya. Machiavelli onoba ogenze ku Julius Caesar yajjawo Roman Republic yatekawo Roman Empire wabeerawo that extreme wing egenda okubeerawo. So ne Bobby Wine alina intellectual wing kati alina ne ba extremists be abalinze anything kiveeyo nga kyataakinga oba nga kyandamindinga struggle yaabwe abagenda okuviirayo whether bibakwogerako bituufu oba si bituufu. Olumu weekanga nti ebintu ebimu ayinza okuba nga Ntambi sikwagala naye olw'okuba nina amaanyi gali ne ŋŋamba nti nze ndi wa Numpu nga ngenda kukozesa advantage eyo nzija okuba nga nkwonoona erinnya kubanga binabulidde omwana omu agamba nti emmotoka eriko ennamba emmyufu naye yakyogedde nze yansanyusizza nga mbujja mumutwala ng'omuntu amanya ebintu. Kati ennamba emmyufu kuba teriko yuggi wabula namba nga bo eno Range Rover eriko nga bwolaba ennamba za foundation emmotoka ya foundation zebasonyiwa omusolo ennamba eri ku mmotoka ya Alien Skin naye ng'emmotoka nze mmanyi gwe yakola ki kati awo wenzwe nga nti olwo omuntu okubanga omanyi nze nabadde njogera ku interview ya Kamuna gavumenti nze sijja kulumba lino mala kufuna ku buki obw'ebyapa obw'ennyumba engule okitegeera n'ebirala ebiringe. Yes. So kyembadde gamba nti mu politics ono nga tumuzanya okimanyi mu ebiseera ebisinga politics oba omuzanya it's all about deception. Nti muganda wange Duncan tuli wano saawa zino naye singa nfuluma wano nengenda ku channels nga 8-10 nga nakyenkwogerako ekitali kituufu nga kibi olwokuba muno biri bitambudde bingi people will perceive muno kyenkwogerako kyekituufu kati ne politics watu watambula abantu bangi bagenda creating stories enfu oba ekitaliko mitwe n'amagulu esitalina bujulizi bazoogere nnyo bazisaasaanye at the end of the day abantu kizibu nnyo bapima engeri gye bagenda opasivingamu ekintu naye ebiseera ebisinga kibeera nga kizze mu buyitirivu bagenda kikonsuminga mu kituufu. Nange genda kwegatta naawe nti sigenda kubirivinga kuliisa muntu nga sina bukakafu sina bujulizi okitegeera ate nze omuntu ayagala nnyo okuwa the benefit of doubt until I'm proven otherwise oba okitegeera. Bulijja abantu baga nti gundi yalidde baleeta obujulizi nolabanga balese ebbaluwa eno bweti nolabanga bakoze bwe bati naye saawa zino obujulizi buvuddewa. Naye mbadde nkunyonyolamu be bayita ba extremists ababeera highly emotionally discharged ababeera angry and hungry. They will do anything to protect anyone who undermines their struggle. So do you believe if you watched that video for the first time you were believing in Alien Skin nga agamba kuleta president mu ghetto n'okumugulira akamotoka ng'obadde obiriving mu struggle, would you still kumutwala as part of you oba you will be disappointed? Sinzira akyogedde mu gundi ki kati the context will be debatable but akyogedde oba kitegeera.
So Alien obuzibu yesanzeemu era nga njagala omusaasira nti of course obiwulira mbu abantu abadde bamuwagira nti babadde ba side eri nene bamuwagira because balowooza waabwe oba kitegeera yabagambako kati awo wetujja kati mu mbeera eyo nga artist olina okumanya baani ba constituents bo bwoyimbira omala okukitegeera olina okutegeera olina ebintu ebibi olina okutegeera sometimes nga na logic baagala ki balowooza batya beetaaga ki nobeera ng'obiteeka wano oba kitegeera kikufuula lido omulungi okumanya whether bya kisiru oba si bya kisiru kikakata okubeera ng'obimanya woobimanya n'omanya engeri gy'ogenda okudrivinga mu nsonga. Nze I don't believe in Bobi Wine bukyala n'okimusanyusa eri abantu be bakola naye yamanya nti n'abantu bange bali ABCD ekintu kyonna kyonna asobola okutekinga sit nagamba kankiwemu obudde kijja kuvaawo kati Alien regardless of what we are discussing right now okale kyabuntu okureactinga nga bakogeddeko ebintu so the video that came about today live yakoze nabiki naye ya reactings ya overreactings ng'omuntu naye mu biseera ebimu nga situation yenezze osinga okwetaagira if you have PR machinery we know gyetaaga ne muntu ne mugamba eta strategize tuva tutya mu kino I'm a person believing in unity I'm a person believing in peace era I'm a person believing nti omuntu alina okuweebwa chance naye oyinza okweteeka mu kintu nga n'abantu abaligambye bambi nga tebasobola oba kitegeera kubanga naye onyize weeyambudde muddala mu scenario oba situation eri sensitive ng'eno so I believe nti of course yabadde alina okuvareactinga naye kati guno omuzannyo gwalimu guyingidde mu politics tebuli bwe bataba musindikiddwa Alien nga bagenda mujjako waya ajja ayogere mu kwogera yeeyokye nga bwe bakyogera the term yeeyokye so mu live gye ndabye olwaleero mulimu statements zayogedde nga ndaba yandizi rephrasing ze bulala according to the situation naye nenzijukiramu muno Alien gwe tulowooza abantu gwe balowooza nti ali political tali ye muntu yabadde ku bibi ali social biki nga tebimulya budde because if it was a politician yanibadde ate alina engeri gyasengekamu ensonga n'azanja bulala abaana bamugaye nti abaliddemu olukwe n'abagamba bagambye nti mbavuddemu nga bwe nabagamba ddi nti mbalimu kati ekyo kibeera wrong kibeera right ne kibeera wrong oba kitegeera nti tukize tugane Alien like any other artist ali prosperous ayiseemu waliwo abamukola asobola okubeera nga management yemukoze asobola okubeera nga abantu bebamukoze kati abantu abamakinze Alien to be Alien he is be bantu bano tubai tuli mu kunnyonnyola bano abalaba nga byakola they can relate with it and what nabeera nga bamuwa support buli kimu kyabeera Alese nga babeera nga bakiconsuminga so bayinza okubeera nga they never agreed anyway yambu nno tukutumye bino nga wobimanyi naye nga logically okiraba nti kisomwa ne mu bbaluwa oba mu bbaasa nti bakutumye obeere ng'obabeereramu oba kitegeera so wekyabadde nti yabeera mutuufu temwantumako wadde kintu nakimusosa abaliddemu lukwe ate nabo kusaidiya we balaba bamubirivingiramu abeere nga babeereramu tababeereddemu abula badisappointed so ogenda okulaba nga enjuyi zombi zirina issues zaazo ate nga ziri viable and justifiable kati kino ekintu kinaakoma ddi bannayuganda okwerwana mu mbeera eyo okwerwana ne tuba tuzze mu mirembe gy'abajjajja baffe abasookako kugenda kubeerawo ne tuba tugenze mu bayibuli nti no famire emu baluganda Abel ne Kaini era beerwana omu natta munne olw'ensonga nga bwe tuzimanyi zonna so these fights zigenda kubeerawo tezigenda kuvaawo oba kitegeera nekyesinga nze okwagala nga nze omuntu omu obeera oyambadde engatto ng'ogenda kulwana oba kitegeera Alien sandi mwagaliza kino naye wabeerawo wootuuka ng'oyagala okumanya amaanyi go gali luddawa omanyi teri kintu kidisappointing nga kujjako credit ng'okoze Duncan ofuse biliyoniya ne bagamba oyo sente oba katugambo bayasaddaka mwana nga tebamusaddakako teba sente bali wazimuwa tulina abagagga betumanyi badikoizi nga lwa bakozesa naye obeera nga ddala zizo kikuluma waluuta olwogenda muno ogamba luno kandugendemu whether will be scratched or not benasigaza naye kiri kiveewo nti amaanyi gendiko mapangise sigange kati kandugendemu anambeerako ambeereko bwe masigaza Duncan n'entaminga ye bansupportinga nja buildingira kwabo then okubeera nga ndi mu vacuum nga bawagizi bennina babagamba si bange kati abange ngenda bamanya ddi abalina bamanyiza mu situation ng'eno so wabeera nga yeewaddeyo nga gloves azigjeeko nnako ku nnako I think strategically kiba kigenda mukolera mudda ategeere waagwa kino ekintu kirekawo struggle omuntu ng'avaayo olw'okuba alina embiranye ne Ntambi ye n'agamba nze kasita wano njogera social media platform njirinayo akabi kankube bukubi struggle okigenda okugireka
nkugambye nti struggle eno gye tulimu era abantu abali desperate for amacho ita desperacy omuntu nga yagga omuntu ayagga ebiseera ebisinga ebintu ebimuyugula ettama biba bitono nnyo ntojja kukola yakantu olaba Duncan tusobola okujja wano tuwaana struggle naye singa enkya tukomawo ne togera just statement ne webeereemu bweti bino bitwayogedde ejjo biba bifu tie muntu ali desperate ate abira emotional kati otuka ekiseera nga oli slave oli muddu w'abo abantu kati olina kyemanyiiza nokkiriza ogenda kivaamu otya nga wegambye nti politics kabanga kazanyo ka chess okitegeera I don't think we politician wali sawa zino ali happy wali naye osobola okubeera happy oba nokulabanga ne mu campaign omuntu ngobadde oba lawyer tulyankona mu katogo mu ghetto nengo olina okugenda okalya olina okunywa amazzi ag'ekikumi oba mafumbo basi mafumbe obeere ng'olireetinga n'abantu so politics watu wabeera nti wabeera ebintu by'oba olina okukola okusinziira ku situation egenda okubeerawo naye kuno okulwanako kukyaliwo kati kino kigenda kulekawo alien skin nga tumaliriza alien skin wekigenda okumuleka wano wembadde gambira nti ode gloves yazigjeeko tuba kujja wano nga tanaba kuziggyako twandibali tulowooza ebintu bingi okitegeera akageri gloves yazigjeeko akuba ebikonda alwane wanaalwana kuba ye mulwanyi sigala muno kuno okwana okuli physical biki kuba olaba defines ennyo odds ezibadde ziri stacked against him omuyimbi tolina kukola wekiti ye kyakola bapromota balina bayisa batayagala mmanya ajja bayisaamu egga media mbu biki olina gyegayirira ate mumanyira nja kukola nga live tiktok live zange nagenda ku radio emu oba tv okitegeera so abadde ajjanga alwana so me I believe kino ekiriwo muyinza obamu ebituufu mu byo ebimuli accused of muyinza n'obutabeeramu wadde okitegeera kati embanga ti bye bamu accused nga si bituufu bya byamunyizizza dda katuuka ekiseera n'agamba ye nfaaki kanwane ekijja kijje mwana wa ghetto abaana ba ghetto ebiseera ebisinga waliwo otwo olwogendamu nga tomanyi na lugenda kuggwa lutya n'ogamba nze kulwana kati alien skin mulumi yes nga nsibula abatulaba one neyanza nnyo okubeera nga mpebwa omukisa okubeera ku media yamu ku channels eziteekako content manyi sigenda genda ku buli channel okubeera nga mpa content naye I believe mwina content omulungi ennyo ntera nnyo muyisaamu era nsaba abantu basubscribing beyongere okubeera nga bettanira media ekyokubiri mwina abawagira nze nsaba muwagira ne brands ezinyimirizaawo nga mu No Watch gwabeera ayagala okulaba films zonna ezalimba videos bonna wettanire nnyo mu No Watch ku mitwalo 3 egya Uganda buli mwezi ku buli teknologiya whether wa simu oba desktop oba laptop gibeera mitwalo 3 teka mu test www.munowatch.com oba ogende mu applications obeere ng'ogula ekyokubiri Ivan Kalansi Sport Center buli ayagala okukozesa ekyemizannyo kyonna osimanya oli awo ina ttiimu ku kyalo mwagala mijozi set namba mwagala ki ngatto mipiira ki byonna Ivan Kalansi Sport Center sako ne code eno *2*2*1# ayagala okufuna codes oba tips ku mipiira egigenda kubeera nga gisambibwa ogenda kuteeka kwani Arsenal, Man, Chelsea, Barcelona yeno akapapula shafeyo eyak street nga gye twakola munde batujida twandijizemu ku weekend kuba yali nyuvu nnyo ate kye wayogera kyali kituufu nti tetulina kubeera nga tuli distant nnyo n'abantu nti abantu ebiseera ebisinga bikwata ku bo olina okumanya views z'abantu obeere nga toli detached nnyo tobola nasanyuka nnyo mimidi yange ekikoze okubeera nga tugenda ku ground mu bitundu ebyenjawulo tufune views z'abantu yes definitely nti abantu bangi abalina endowooza ez'enjawulo ate ennungi eziri viable naye nga tebalina platforms so it is upon us nga abamawulire okuba nga tutuukiriza omulimu gw'ogenda mu bantu okupikinga views zabe ku discussions ez'enjawulo Muzeeyi Masembe yali ku kamera okutuusako ekifaananyi ne sound eyakabi era yalonda ekifunaga nti amutule waneeno wajja okubanga walabika bulungi amuganda wange oyo lumu nja kujjako naye waneeno kamera agitega watule wano tukubaganyemu ku birowoozo naye tulabe omutwe gumweyimiire tulabe si kyasobola okukola oba tumulekayo emabega wa kamera mukama yamanyi okay nja kubebaza mwena abatugoberera mbaagala nnyo mwebali ddala buli yeewaayo nkutumiddeko Honorable Muhammad Nsereko wangambye buli program gye tusaayo ziraba nnyo webale nnyo webali ddala anekyali waffe chairman era naye babeera ne Muhammad Nsereko ku live ekiro namwe mbatumiddeko Papa Jasper nkutumiddeko ebungereza ate nawe media ebungereza nkutumiddeko mwena abatulaba essaawa zino ntumira omwana babutakato switch balona bawangalira bweru ne batambuza nnyo waka wa media ntera nnyo mulabiroko kato switch babamu kwa bloggers abamanyi betulina ku Facebook kato switch waliwo Digenero waliwo bamuyita batya King Media waliwo ne King oba King biki bwe batyo batumiddeko nnyo okay mubeere bulungi akumata 10 na mpeera mbeere bulungi tusinkane onaku olulala nga mukama yasazeewo mbeere bulungi mweraba